أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Pozi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atuwa obuvunanyizibwa bw'okubeera abasiraamu ng'oyo yenna anaabutuukiriza ajja kuwangula ekifo ekiyitibwa ejjana. Ejjana kifo ky'amaanyi nnyo, kya waggulu nnyo. Allah yakiwunda n'emikono gye yennyini, meaning teyagamba bugambi kun fayakun, yakiwunda ng'akitaddeko amagezi ge n'akikola nga ddala kyekyo. Buli kantu akalimu kakusanyusa muntu, temuli kintu kyonna kinyiiza oba kimalamu muntu maanyi. So omusiraamu wenna gy'oli already olina step esooka eya kalimatu tawhid. So kiba kirungi n'oguma bugumi, tewali kintu kyonna mu duniya muno kiyinza kuba na value emala kukutuusa ku level ya kufiirwa chance eyo okuba ng'oyingira mu jjana. Ekigambo ky'eddogo tusooke tukyetegereze bulungi mu ngeri shariya y'obusiraamu gye kitunuulira. Ekisooka, mu nsi muno mulimu ndowooza groups nga 3 ku kintu eky'eddogo. Oyinayo abalikolera ddala bye babeeramu, oyinayo abatabikola naye nga bakakasa gyebiri, then n'obeerayo n'ababiwakanya. Kati ffe mu busiraamu tugwa wakati, tukakasa nti gyebiri naye tetubiwakanya ate tetubikola. Okiraba? So n'olwekyo omusiraamu asaana n'otegeera nti fate tetuli bantu batali serious abawakanya ebintu already ebiriyo, kubanga wabeerayo omuntu ng'omulaba ali awo awakana mbula akuba yasanze omufere alimbalimba abantu nti musawo muganda, kati ye n'akonkludinga nti eddogo teririiyo. Eddogo gyeriri, tujjawa evidence nti eddogo lino ddala gyeriri. Okumanya eddogo lino kintu kya waggulu, era Allah yakiteera ddala na mu Qur'ani. Kye tuyinanga okujjukira bannange, buli lwolabanga ekintu mu Qur'ani jjukira nti Allah teyateeka swala mu Qur'ani. Bw'oba ogenda okusaala ate ogenda mu hadithi okulaba engeri gy'osaalamu, naye n'akwata n'ateeka aya ennene mu Suratul Bakara ng'eyogera ku kigambo ky'eddogo. So aya eno egamba etya? Egamba nti wattabi'u maa tatlu shayatin, aya namba 12 Suratul Bakara. Olwo Allah atunyumiza ekintu ky'eddogo kino, genesis yakyo okutegeera obulungi, kubanga bw'obusiraamu tebubuukira bubuukizi kintu, bukuwa foundation yakyo nti wooviirawo nga teweetaaga kubuuza bibuuzo birala as to ekintu kino kikola ki mu nsi. Nti wattabi'u maa tatlu shayatin ala mulki Sulaimaani, nti abantu abo olwo Allah ayogera ku bubuze bw'Abayudaaya nti baagoberera bashayatini ku mulembe gwaki gwa Sulaiman. Wama kafara Sulaiman teyakafuwala kutuuka ku level ya kugoberera ebyo bintu, walakina shayatina kafaru yuallimuna nnasa sihir, nti shayatini ezo zaakafuwala ne zisomesa abantu ekintu ekiyitibwa eddogo. So aya eno n'olwekyo confirming nti ekintu ekiyitibwa abantu okuloga bannaabwe gyekiri. Era gwe omusiraamu ddala amanyi shariya y'obusiraamu engeri gyetambulamu, tobeerangaawo n'olabikira mu babiwakanya. Nedda, bintu gyebiri, ffe tugaanibwa ku byenyigiramu okubikola. Wama unzila lal malakaini bibabila Haruta wa Marut, aya mpanvuko ennyonnyola ebimu ku byagwawo. Naye bwe baba mulimu ku bintu Allah bye yatunyumizaamu wana abantu b'eddogo bye bakola, yatugamba nti
mu bimu ku bye basobola okukola nga bakozesezza eddogo eryo, basobola okwawula omusajja ne mukyala we. Fayata'allamuuna minhuma ma yufarriquuna bihi baina almar'i wa zawjihi. Ebigambo bya Allah yabyogera sinti tuli mu hadithi nti oba nabbi yabyogera bibira of course birigenze. Of course nabbi wayogera ekintu nakyo tukikakasa naye ate bwe kibira mu Quran ate kiba kiri ku level ate endala. Allah yennyini yatunyumiza ebimu ku bintu eddogo bye bikozinga. Ma yufarriqu baina almar'i wa zawjihi, nti abantu musobola okutuuka okwawukana ng'ekibaawudde baabaloze. Eddogo eryo lyoperatinga litya? Eddogo lyoperatinga lidistortinga reality. Reality kwe kuba nti Amiri ontudde mu maaso kye tuyita reality. Singa mu kifo kyo ndabamu mbwa, kitegeeza kati mu mazima amatuufu Amiri yatuddewo naye ate nze amaaso gange gandaga ki? Gandaga mbwa. Kati ye issue y'eddogo. Tutegeera nti eddogo, the whole issue is about kudistortinga muntu kyalaba oba reality. Musa bwe yali akompitinga n'abalogo bali aba Firawuna, abalogo abo okumanya baali b'amaanyi, Allah bw'aba ayogera ku ddogo lyabwe yaliyita sihirun azim. Kitegeeza nti tebyali bino bikatemba, lyali ddogo nga ddala kambwe. Meaning lya distortinga nga buli omu tasobola kulaba nti kati bamuloze nga alaba birala. To the level nti ne Musa alayhi salatu wassalamu yalabira ddala nga abasajja bamukasukidde emisota gigenda muluma naye nga bakasuse emiguwa. Yalaba misota era buli omu ng'alaba misota including Musa alayhi salatu wassalamu. Okumanya yali agikakasa yatuuka n'atya. Naye ate nga Allah yamutraininze dde eri mu nsiko eri n'amugamba suula omuggo ne gufuuka omusota kati gukwateko. Meaning twali nti Musa kati eby'emisota yali abimanyiddemu Gebeli nti yali bamulagiddeko kwata ogumu awo ne guddayo, naye yatuuka n'atya. Kati Allah n'amugamba atotya gwe kasuka naawe omuggo gwo. N'akasuka omuggo gwe. Kati enjawulo ya sihir ne muujiza nti wano Allah ng'akoze ekintu nti ye Musa bwe yakasuka omuggo teyaloga maaso g'abantu nga bali abaloga ate bo bwe bakola. Kati omulogo ye akasuka omuguwa guno naye amaaso go n'agakyusa n'olabanga ki? Ng'omusota. Kati Allah bwe yaleeta ye mirako ye, Musa yakasuka omuggo ogwo, kati Allah n'agukozesa ekintu ekinaakakasa bali abalogo nti lino nno lye tuliko lyo si ddogo, kino kirala. So kyakola kitya? Musa bwe yakasuka omuggo gwe ne gugenda ne gulya biri ebiringamu emisota. Era abalogo bwe baalaba ng'omuggo gwa Musa 1 gufuuse omusota, then 2 ne gulya biri bye baali bo basudde, immediately ne bavuunama ne bagamba tukkiriza Katonda waki? Wa Musa ne Harun. Wakiraba? Okumanya bo baakakasa, Firawuna n'abagamba mmwe ani abakkiriza okukkiriza ebintu bya Musa? Ne bamugamba ffe tumaze okulaba amazima tukkiriza Musa, Katonda wa Musa. N'agamba ngenda babonereza ngenda basalamu haafu biki n'ayogera bingi. Ne bamugamba ebyo kola by'oyagala, ffe twetegese genda wa Rabbi waffe Allah. Kati gwe imagine abantu be baleese nga bapro mu ddogo we batuukira okukyuka ate ne bafuuka bannatawhidi nti balina wiringi okufa naye nga tebakyusizza. So story zonna zitulaga nti eddogo gye liri
era yo musore ya Musa aya eriberekera nti saharu ayuna nnasi nti baaloga amaaso g'abantu. So n'olwekyo ye foundation y'eddogo nti eddogo likyusa omuntu gwe kyolaba nekikuleetera okulowooza ekifaanana ekyo kuba bw'olaba omuguwano ogulanga omusota era ojja kweyisa ng'omuntu alabye omusota. Kati that is the whole idea of eddogo. Naye solution eriki ekisembayo ku ddogo kyate tekyali necessarily mu Quran nti story mweri naye solution yeri mu Quran. Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda n'akolaki n'alogebwa ekisajja ekiyudaaya baali bakiyita Labin ibn Asim al-Yahudi. Labin ibn Asim yaloga nabbi wegamba sallallahu alaihi wasallam n'agirayo ddala maximum y'okuloga n'agisubjectinga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'atuuka point y'okulowooza nti oba yeegasse ne bakyala be kugamba lyali ddogo nga level ya waggulu nnyo. Naye nga Allah yali asobola okukuuma nabbi n'atalogebwa sallallahu alaihi wasallam, naye ng'alina okutusomesa nti singa ogwibwako ekizibu ky'okulogebwa todduka ate kugenda mu masabo na bintu abalala abantu byebagendamu. Soma just busomi ssuula zino ate okumanya Allah wa buyinza era atusaasira nnyo. Essuula ezo ze yatuwa okwegema n'okwewonya embeera z'okulogebwa ssuula nyimpi nnyo era abasinga we tutandikira okusoma Quran. Ze bayita mawedhatayini, essuula ebbiri ezo ezirimu okwekingiriza. Mwe muli Suratul Falaq, si nywevu bulungi, buli ssaawa gw'olaba ng'aziifu gwe ky'otalina nti bali abakiina baatutte kikyo ekintu ekitali kituufu. For example omukyala ayinza okubeerawo n'azaala abaana bambi nga amagezi gaabwe matono, naye nga alina kukyosensa amagezi amatono ago bagajjeera ku maama ono yennyini, mukyala si mugezigezi. Kati ye ate n'atandika kunyiigira balala abalina abaana abalina amagezi, kumbe bali genetically bo amagezi gaabwe gawagguluko okusinga gagera abaana just bayinhetinze ekintu kiri ku bazadde baabwe ne babeera nga IQ zaabwe ziri waggulu. Naye Allah yennyini ye yatonda omuntu wa IQ entono ne IQ ennene, era teyateekawo ko tteeka ligamba nti buli lw'onaabeeranga ne IQ entono olwo owedde togenda kuwangaala mu nsi muno, ogenda kubonaabona. Nedda, abantu bangi abalina IQ entono naye Allah n'abagulira emiryango mu bintu ebirala, olumu ne beefunira akasente kaabwe nga kawera nga gayo riri generally musiru, naye nga Allah yamugulirawo ekyensimbi era ng'aziina. Kati mu abagezi nga muli eyo mumukolera n'omumukolera gwe mwegayirira okubawa omusaala. So n'olwekyo gwe tozimbulukusanga just fit na Allah gyakuteereddewo oba ekigezo nti omwana wo si mugezi, gwe n'okizimbulukusa n'okirabika azifu omwana oyo olwo ensi ekomyawo. Nedda, si nti amagezi gokka ge tukozesa okusurvive nga bintu bingi nnyo, naye Allah bw'akuwa amagezi ate aba akuwadde obulungi bungi. So omuntu n'olwekyo asobola okufiiringa obubi nga just ekimutawanya kya imaani nti afeyinza okukkiriza nti Allah ye yagabye ono n'amuwa, ono n'amukendeeza, oli n'amuwa. Bottom line, musiraamu ampuliriza, tewali muntu mu nsi muno atalina kizibu. Nkiddamu, tewali muntu mu nsi muno atalina kizibu. Kati gwe totunuulira ekizibu kyo kino eky'amagezi amatono, yo n'okizimbulukusa n'olowooza nti kati olwozikiridde buli akusinza amagezi olwo yayiseewo. Nedda, kati oyo gwayinza okuba akusinza amagezi naye nga mulwadde wa sikosel. Nga singa gwe bakuwa sikosel ne bakuwa amagezi tugenda bikkirizwa kansigale n'amagezi gange amatono saagala ndwadde ezo. So buli omu Allah amuwa obuzito okusinziira ku kapasite ye. So tobeeraawo gwe kutunuulira bantu bubi, tomanyi bizibu bo ate bye balina. Kubanga omuntu yenna mu nsi muno Allah amutonda n'amuwa ebizibu n'amuwa n'enneema nga byonna bigezo gy'ali ayite mu nsi muno nga ke kaakazito kasitudde. Kati gwe tobeerangaawo ne weegomba bwegombi bantu
abantu abamu bambi babeerawo nga balina ensimbi abaana basomye naye nga abaana tebalirimu wadde akadiini akatandikibwako kati nga kyekizibu kye okiraba. So n'olwekyo tutegeere nti ensaalo eva laagire ku muntu butategeera ngeri Allah gy'agaba mu neema ze ye n'alowooza nti kati just because ye alina ky'atalina ng'oli omuntu akiyina nti kati olwo oli kati afuuse mulabe takimwagaliza lwaki yakiyina oli naye alina ebizibu gwe naawe nga bwe babikuwa tubikkiriza nkugamba mubisigaze saagala. So twemanyiize ekintu ekyo. Of course ekintu ekirala ekibi naddala ffe wano mu East Africa ekintu kino ekya multiple bakyala mu maka wano mu East Africa simanyi oba lwakuba tuwangaalira nnyo mu mbeera ng'abakristaayo bangi kubanga abakristaayo be baaleeta embeera eyo ey'abantu okulowooza nti omwami ali suppose okubeera na mukyalo mu history tetulinayo generation endala yonna yaleeta bintu ebyo byakulimba abantu nti abasajja babeera n'omukyalo omu. Feno mu sharia y'obusiraamu bakuta paka ku namba 4 naye ne bakuwoone nga watogenda kwenkanya sigala n'omu. So meaning obusiraamu bulinga obalansinga between the two. Kati wano mu East Africa abakyala balina engeri gye bazimbulukusamu ekintu ekyo ne batuuka n'osanga n'omukyala nga ddala original abadde musiraamu ali serious naye olw'okuba miyale bafunyeyo omukyalo omulala n'atabuka n'atuuka n'okugenda n'ayingira mu bintu ebyo by'okuloga. Kituufu okiraba. Kati abamu kuba of course irimu yaabwe naye yebasumbwa yabeera alowooza nti olwo yeerwanako bamutiisatiisiza nti kati sinsi bamwongeddeko kati oli gwe baleese ate yeyagenda omuloga kati n'ayagala yadduke yedefending nga bwekyali ate n'ending up ng'ali mu kusaasanya just bwononefu. Okiraba. Abantu b'omu West Africa olw'okuba bo general obusiraamu yeringa kalicha yaabwe ebintu ebyo ebyokuddaawo okufiiringa obubimbula kuba bawasizza omukyalo omulala bo tebabiriimu ebintu ebyo. Ate bwe tulaba nga whole region ng'e West Africa ng'abantu ekintu ekyo bakikola tebakitunuulira nga kizibu kiri awo kitegeeza nti wano ffe kijingirira ekyokuleetawo embiranye ey'amaanyi ennyo bantu batuuka n'okuva ne mu tawhidi batandika n'okweroga. Okiraba. Abamu beeroga directly mukyala aloga mukyala munne abamu ne baloga omwami mbw abaagale. Of course nga bwe twagamba eddogo gye riri omwami basobola omuloga n'asirwala n'abehavinga ng'ayagala naye era omukyala gwe yakoze ekyo ofaanana ng'omuntu abbye ebibuuzo. Amiire simagini wali ekibuuzo n'ogenda n'obba answers n'ozikebera ku makya n'ojja n'okola ekibuuzo ekyo n'okiyita ddala osobola okufiiringa obulungi ennyo nti wayise tosobola kuba naawe nnyini okakasa weesanga nga tobyenyumiriza namu kubanga naawe omanyi nti wabbyewo bibuuzo. So okuloga omusajja ono n'abehavinga ng'akwagala ennyo era naawe oba olaba ng'olimba talina byakwagala just eddogo liri wamukoledde lyerimusiruwaza possible alaba birala. Okiraba. So n'olwekyo bwe babeera ng'abantu b'omu West Africa bo basobola okuwangaala mu mbeera ennungi ffe tulina mukaano gwaffe ali eyo Kampala basibuka eyo emmali yatugamba nti emmali eyo ne bamala bakuwulirako ku kyalo omukyala nti wakompuleyininze nti lwakuba bawasizza munno. Allahu akbar. Oyinza okwejjusa kubanga bo ewaabo ate bakinterpretinga bulala bo bakiraba ng'omuntu ow'omutima omuvundu atayagaliza banne birungi nti munne afumbiddwa afunye chance y'okuba n'omwami kati ate gwe n'onyiiga. Era ye yatugamba nti n'ekyalo kiramba kisobola okuteekako caveat nga ya mwaka mulamba nga tewali ayogera naawe kabalabira ddala omuntu omwononefu asembayo atayagaliza banne. Naye wano mu East Africa abantu babinomalizinga ne balagira ddala ng'azifu nakyo kintu kiri awo kyakwettanira nnyo ekyokuddaawo okuteekawo embiranye bantu abamu bava ne mu bufumbo lwakuba bawasizza omukyalo omulala kanolabira ddala omuntu atali serious. Ba Aisha radhiyallahu anha abakyala ab'amaanyi mu dimensions zonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulagira tubajjeko hafu y'eddiini bawangaala ne bannaabwe mu bufumbo. Kati gwe Munnayuganda wano biki byobeera oyogera mbu gwe tofumba na muntu mulala. Just upbringing mbi gye tubeera nayo
n'okuwangaala mu society talina bulungi mbeera za busiraamu kekireeta ebyo ebintu. Naye zonna byegatta eryefutwa abantu byebabeera nabyo mu mutima, omuntu n'atajjukira nakujjukira nti ebintu byali mu kuwakanya Allah yennyini yabiregisireetinga n'abiteekawo. Allah tasobola kuleeta kintu nga kinoonyaamu kuyinjalinga bantu. Okiraba? So tutunuulidde Genesis, bantu bafiiringa bubi, oli lwaki alina kiri ensaalwa is largely an issue of iman. Weewalenga nnyo ensaalwa. Sinti buli bwestafuna kyembadde njagala babanduze. Kati ne tudda ku paati eyo esembayo. Eddogo diagnosis yaalyo si nnyangu. So n'olwekyo gwe musiraamu ali eyo tobeerangaawo nga buli kintu ky'olaba gw'okonkuludinga ddogo, kubanga ffe mu sharia tulina kaida egamba nti waala niyatukum tuzakun, nti buli lw'oleeta enniya n'olabika ng'olina embeera gwe gy'osuubira mu kintu nga Allah agikuwa. Kati gwe bw'obeera awo n'olowooza nti amaaso okuluma equals ddogo, era ojja kwendinga apo nga Allah naawe akulesa ddala nga olabira ddala buli lw'otunula ku kitabo nga gakuluma, bw'otunula ku TV ate tegakuluma. Naye nga just basic physics, TV eri wala, ekitabo kiri wano kumpi, amaaso go gasumbuirwa biri kumpi, nga kintu kisobola okunnyonnyola. So n'olwekyo wadde tumanyi nti eddogo gyeri, tetuyingirenga nnyo mu self diagnose nga kiringa bw'onalaba omuntu gwe bw'onaasalawo otuulaawo newekwatakwatako ku face ntulako wowulira oyokya n'odduka n'ogula gundi kidoozi kya kowatemu. Kati awo gye self diagnosis eyo gye tugamba si ntuufu. Gende w'omusawo bw'oba ddala oyagala kakasa nti oli mulwadde, era n'omusawo naye era tajja geesinga, ajja kusindika eri mu laabu, kwa oli owa laabu yakeberera ddala yabimanyi. So n'olwekyo bw'oba nga tonaakonkuludinga nnyo nti bakuloze, waalifunye omuntu omukugu. Naye omuntu omukugu tetutegeeza nnyo bano abali commercial, kubanga ali commercial ekizibu kye akasente kaanaalya ate akajja mu kukonkuludinga nti baakuloze. Kati omunnayuganda enjala bwe muluma ate ayingiramu kulimba, katasobola kugamba nti gwe ndaba toyina amuwadde eddogo eryasigala mu maaso ga bulijjo. Kati olw'okuba anoonya kamere kaakulya, instead akugamba nti oli mulwadde. So solution n'olwekyo yalibadde ki eri omuntu wa bulijjo, omuntu ng'oyagala okwekuumira ku bulongoofu, gwe weekuumire ku defense Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakuwa. Ab'ensaalwa bo bangi nnyo, imaani yaffe singazi bulungi, somanya nti bajja kukolako obulabe era tukakasa nti basobola n'okuloga given nti ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam omulamba baamuloga. Naye gwe waalikoze eki? Step 1, buli saawa, buli after swala soma essuula ez'esatu, suratu al-Ikhlas emirundi esatu, suratul Falaq ne suratul Nas. Suratul Falaq yo ate yo directly eyogera ku byabalogo, egamba etya kul a'udhu bi rabbi al-falaq. Olwo Allah alagira Nabbi gamba a'udhu n'ekingiriza bi rabbi al-falaq eri oyo rabbi al-falaq ye omulezi wa amakya. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Alayira Allah. Yekingiriza a'udhu bi n'ekingiriza eri bino byonna nga mbyekingiriza eri Allah. Min sharri ma khalaq. Wekingiriza ki? Mu bibi byonna ebiri mu bintu bye yakola. Kati ate olabanga Allah bwe yali ayogera sharri teyateekako alifu laamu, kubanga alifu laamu eba esiba ekintu. Teyagamba mina sharri, min sharri, meaning ebibi byonna mu mbeera zaabyo ez'enjawulo. Mu bintu Allah bye yakola ki? Bye yatonda. Wa min sharri ghasiqin idha waqabe. N'ayogera ku nsonga ya
ekiro oba enzikiza eyo nebyetambula nabyo Naam. wa min sharri nafathati fil uqad. Kati bannafathati fil uqad be balogo bafuuwa muki mu bifundikwa. Era nakali akasajja akaloga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kasibanga ebifundikwa nga bwekalamiriza. Era wano bwe yasomanga ayati ezo nga ebifundikwa biri bikutuka gye kaali kabikwese nga kamaze obbiteekako spells zaako ne kakola ki. So meaning ye Suratul Falaq yeyogera ne ku balogo directly. Min sharri hasidin idha hasada, kati neereeta abantu abo ab'ensaalwa. Okiraba? So olaba nga ssuula eyo nkulu nnyo. Esooka n'osaba Allah first of all akuziyiza ebibi mu bintu byonna bye yatonda. N'osooka n'okola eri general. Naye mu ebyo ebibi mulimu ebiri specific. Mwe muli ebibi ebibeerawo mu ntambula z'ekiro, mwe muli ebibi ebibeerawo mu balogo, mwe muli ebibi ebibeerawo mu bantu b'ensaalwa. Emitima emivundu egyo gye babeera nagyo basobola okukosa olw'ensaalwa yaabwe. Era ye koozi y'ekyo omukyala kye yabuuzizza nti naye bannange nga kiyitiridde omuntu atandika nansaalwa mpolampola agenda okulaba ng'awulira takyasobola kwefuga, ng'alaba oli gwafunako ensaalwa ayongera kutambula, agenda mu maaso, aba muwala ayongera kusoma, yaababe tebali mu kusoma. Agamba sijja kutuula wano ng'omuntu ono yagenda bugenzi mu maaso. So tukirabye essuula eyo weeri. Then ne Suratun Nas, a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Katulange ate yeyogera ku shayatini ezo tulimu ffe ng'abantu, buli omu alina akashayitaani agenda kamuleetera agalowooza agavundu. Okiraba? So essuula ezo zeesibeeko nga defensive layer eriwo. Ekirala buli ku makya n'olweggulo soma ze tuyita ma'thurat. Mulimu essuula za Qur'ani, mulimu ne adhikari ez'enjawulo za asbahna wa asbaha al-mulku lillah, amsayna wa amsal mulku lillah. Essuula adhikari ezo zisome. Buli lw'ozisoma zonna bw'otulina hadithi zaazo ziri all about kwetaasa bintuntu biri awo ebiyinza okutuusibwako obuzibu. Then of course jjukira nnyo okusaddaaka. Kwa buli lw'osaddaaka Allah akuwewula ku miswiba egyalize ne gikusumbwa. Kubanga olumu Allah asobola okukuleka ne bakuloga nga just exam. Kigezo. Kati weetaasa exams eza type ebayo okusaddaaka. Kwa buli lw'osaddaaka oba otestifyinze nti wallahi Allah nkakasa gy'oli, kubanga ensimbi zino nziwaddeyo wano naye nkakasa watali kubuusabuusa nti ogenda kunsasulamu empeera. So obeera otestifyinze ensonga ya imaani kumpi esemberayo ddala. Teweetaaga ate kigezo kirala ng'oredde okoze infaq. So weemanyize nnyo saddaaka osobola okuba nga weeziyiza ebintu ebyo. Teweemanyiiza nnyo bintu bya self diagnosis. Buli kantu koolabye akali abnormal gw'okonkuludi naye tebakulooza, ojja kwesanga ng'olimu eyo stress buli ssaawa, buli kyolaba bakulooze, weesange nga n'ebintu ebiri normal ate obiyise kuloga. So tumanyi gyebiri naye gwe ng'omuntu tobyeyingizaamu nnyo gwe kubyeteekako, kubanga ojja kuyendinga apo nga okoze eki, ng'ofunye obuzibu. So discussion eyo ndowoozamu nti etuwa foundation etumala ku nsonga ey'eddogo. Tulabye one, abasiraamu tukakase watali kubuusabuusa kwonna nti ekintu ekiyitibwa eddogo gyekiri. Era okusinziira ku explanation yatuweebwa abalogo b'oku mulembe gwa Musa kinvolovinga kukyusa perception. Omuntu kyalaba ne kikyuka n'alaba ekirala, ne reality gya perceivinga n'ekyuka n'ayendinga apo nga yeeyisa mu nsi okusinziira ku kipya kino amajjini n'ebintu ebirala kye bimukoledde nga kyalaba. Ne tulaba nti wano abantu bangi nnyo baloga bannaabwe just mainly lwa nsaalwa nga tebalina nnyo kintu kiri awo nti musango bagukoze. Ne tulaba nti omuntu osobola okweziyiza abantu abo just ng'okozesa essuula ezo. Si mpanvu nnyo ziri Suratul Baqara juzu namba n'ekitundu kyayo, just omuntu owa bulijjo osobola okukola ki, okuzijjukira.
Tujjukire nti essuula ezo ozisoma fuba okumanya meaning, omanye nti bwe ŋŋamba min sharri lwaswasi la khannaasi ntegeeza kino, so si kwemanyiza bintu ebyo byakwogera bintu nga tomanyi kye bitegeeza. Soma eddiini, essuula ziri just 3 ziri ku peegi emu. Annange teekayo amaanyi osome osobole okuba nga weetaasa, otherwise wonaayingiramu eyo sekita y'eddogo naawe ne weerimba mbu ogenze kulikola. Waba eddogo bwe babeera nga bo abalogolo bayingidde mu competition yaabwe nga tuggyemu rukiya yaffe ey'obusiraamu, babeera just bakompitinga ng'omuntu bona akompitinga mu buli omu okuleeta omusirikale gw'amanyi. Kati let's imagine muyombera ttaka n'ogenda n'oleeta osiwa ku kyalo ye mukulu katono n'akubira RPC regional police commander najja osi aba akyayogera ona atandika ate kubira oli salute katono yalese osi walaba ng'oli alese RPC ate n'akubira deputy assistant IGP kabuli omu n'agenda nga aleeta omuneneko muba mulyango oyo alese minister kati era mujja kugenda buli omu aleeta ekisingako kati tebiggwa. Kati tugenda nawe kwerimbiramu eyo industry yakulaga kwangwe okulogooli era nawe jasolese kajini kalala kulwana nakooli kaizo kawangula oyo n'agenda n'aleeta ebirala. So this solution ekola nga ate obusiraamu bwakwa a very clear solution nga ogifunyemu n'empeera kubanga osoma busomi Qur'an nobeera ng'otuuka ku lyengedde. So ndowooza nti muzayambiriwe tuba tukitunuuliddemu eyo ango kimala okugaziya omusiraamu n'awuliriza ategeere ekintu ng'ekye kirimu n'engeri y'okukiwangaaliramu nga tekikukoseza. Nyumiza omukyala omu, omukyala baagenda ne bamuweereza amagini naye nga mukyala wa wuzu tosobola musanga nga talina wuzu. Amagini ne gamugwira kava emyezi nga 6 nga wa tegayina gye gamudda. Kati lumu mukazi wattu agenda ku mbaga nga omanye embaga oba ogenze wantu wapya. Mukazi wattu agenda mu shotko avaayo talina nnyo mazzi gawuzu ate neerabira okutaya mama. Kati awo defense ye ng'eri ku 0 negamuyingira negaloka gabonyaabonya oyo naye bwe baali bagasomerera lwe gaana ratinga nti omukyalo ono atubonyaabonyeza emyezi nga 6 nga toyina gy'omudda buli ssaawa wuyo ne wuzuye. Kati neyimu ku defense enkulu ennyo towangaalanga nga toyina wuzu. Bw'ogenda mu shotko ng'ofuna endala gwe yunganga buyunzi oba ogenda kusaala oba togenda kusaala ezimu ku defense z'enkulu ennyo ezikutaasa amagini ago gali gaayogera waba googeza abamu abamanyi okugasomera ne galaga nti ono ye tumuwuumisa emyezi nga 6 nga yatwafunye obufunyi just chance nti yagenze mu kifo ekiri abunoma eky'embaga n'avaayo nga takyalina wuzu tufuna chance. So n'olwekyo olaba nga defense Allah yazifuula nga nyangu nnyo just kufuna wuzu n'osoma essuula zeze already ennyimpi ojja kuba kati weezimbyeko akayumba nti oli ne bwabeera ng'akoze ebyeddogo bye gwe nga tomumanyi namumanyi tomanyi nawo gy'ali bo bamalayika bajja kukuuma weesange ng'oli awo otambula nga baakuweereza agantu gakwetoolodde naye nga tegayina gye gakudde olw'okuba ozimbye defense. So kigambo kikulu nnyo kye twencouraginga osa abantu gwekola bukozi defensively nga bw'olaba nti president abeera n'emmotoka ediye tebamugambye nti eri wali yamugwiridde kava nedda yaawe akola envelope eyo ye ne yeekuuma. Kati naawe kola bukozi envelope omanye nti nsomye essuula zonna nsomye abikaali zange kati ekiddako kya Allah yajja kukuuma. Dana ate okwerimbira nnyo mu diagnosis wanga bwe nkugamba si kyangu okugira ng'oli mu kugu nga training bwa alamaati z'amagini to an advanced level naye otherwise g'omuntu wa bulijjo. Ate ne mpulidde hajja tawo ng'agamba bw'ogenda mu ddwaliro ne bagamba tebabiraba awo omanya si bwe kiri kubanga ab'eddwaliro nabo bintu bingi nnyo bye batalaba olumu just out of experience omuntu atestinga tamanyi bulungi oba knowledge ye limited byakola abimanyi naye nga obulwadde tasobola bunoonya obuliwo. So tokoncludingira nti just because of eddwaliro ogenda kuddayo woli omunyumizanga biri bye yakugamba ate bwe biri akasibye. So twemanyize nnyo okukola ki
obutegenda nnyo mu diagnosis ey'amagini kuba tomanyi bulungi gwe weekuume mu ngeri ezimanyiddwa yalla ajja kutaasa. Bw'oneeyingiza ennyo mu kugakonkuludinga ojja kwesanga ng'olina kunoonya ddagala lyago olumu ogudde mu basomerera nga nawe yennyini musajja anoonya kasente kati weesange ng'ate bintu bizibwadde kubanga abamu ku babi mu basomerera yabeera n'obujjini bwe bw'abeera ayogera nabwo. Kati gwe bwewereetaleeta nga toyina ng'abukuteekako ate nga butanga kuwonya bya kubanga wazze gw'olowooza bakuloze kumbe tebakoloze kati ovuddewo akuweeredde ddala doozi kati yagenze ng'ajjasse ekyadde kikusumbwa kya muntu ogenda otanze kulaba bintu mu nnyumba kati olwo ng'ofukira ddala kasitoma ejjukira buno okukutawaanya ye yabukuwadde n'obbokuwa buli lwayavuwalamu ng'akugamba bokukoleko emikolo odduga emisinde ojja ate kati Abannayuganda bwe kituuka awo ne bamusaba miliyoni meka awaayo kubanga of course nabyo si birungi naye defensive line esooka gwesomeeze edduwe za buli mu kifo oyingira mu toyisoma weekuumire ku wuzu buli lw'obeera ewantu wonna kasobeera ng'otunula weekuumire ku wuzu ne bw'ogerako baka ebintu ebyo bijja kuyamba okwekuuma twekingiriza embeera eno embi ennyo kubanga g'amazima gyeri era abantu abamu bakosa bannaabwe nnyo n'ensonga eyo baloga naye defense weeri obusiraamu bwakuwadda solution. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi